Ekyamazima atuloga bannayuganda yandiba ali waggulu ku mapeera atulaba buli bwe tubanga abatereeramu ng'ayongera okutuloga nga tuviira ddala ku mulamwa nga tusiriwala. Sooka weetegereza engeri ki gye bakolamu obubereeti. Era njagala ggwe alaba ka vidiyo kano njagala ogeraageranye ddala okusoma ku Uganda kutuyamba oba tekutuyamba. Nze ŋŋamba ebyo byonna ebya yunivasite gavumenti okubikolawo yandibadde ekolawo embeera omwana asome naye ng'asoma kukola mu factories nga zino nga ne gavumenti yaziteekawo buno bu factories obutandikibwako nga bannayuganda be babuddukanya. Naye n'otunuulira engeri ki bannayuganda gye babonaabona mu bu factories obukolebwa Abachina Abayindi munnayuganda n'abanga afuna nnusu 9 n'abanga afuna nnusu 8 naye ng'abatwala ssente nnyingi beba Abayindi abaava eri ebunaayira ne bajja mu nsi yaffe ne batufuga oba ne batwala bu business obwandibadde bukolebwa bannansi. Tunuulira engeri gye bakolamu obubiriiti. Akyamazima kiri nti twandibadde nti obaka bu factories nga buno bwandibadde wansi mu bantu ba wansi nga be babuddukanya. Kakati njagala ombuulire munnayuganda kiki ekyetaagisa okukola obubiriiti bw'oba olaba. Minerals ezikola obuganga tuzirina. Obumiti tulina miyitirivu byebyo ebintu ebyetaagisa okukola ekibiriiti. Naye n'osiŋŋaana nga okutandikawo ka factory tulina kufuna Bayindi oba Bachina obanga ebibiriiti tulina kubijjawa China oba India. Ife ne tubanga abalema ku baana abasomye abayitirivu. N'otunuulira education ye Uganda n'ekusobera n'olaba nga abantu basomera bwereere tetusoma kutandika mirimu wabula kukozesebwa ng'ate n'abagendo tukozesa tebaliiwo abakulembeze baffe. Naye mmwe temutambulako bwe muba mutambuddeko mu nsi ez'enjawulo biki bye mulambulayo biki bye mulaba. Lwaki temuleeta ideas ez'enjawulo okuva mu nsi endala ne muzireeta mu bannayuganda ne tubaako ebintu eby'enjawulo bye twetandikira. Tunuulira obubiriiti buno mazima ddala. Bannayuganda emuntu eyandibadde akulira bu kampani buno nga buli district mulimu bu companies obw'enjawulo. Katugambe ekola banniigiina Masaka baye ekikola nniigiina emukono wabeereyo ekyuma ekikola obubiriiti Embaale wabeereyo bwe bati nga buli district esobola okwekulaakulanya n'okuwa abavubuka emirimu. Naye n'olaba nga tulina kutambula butambuzi tuboneebone mu nsi yaffe nga tulina eby'obugagga Katonda bye yatuwa. Abakulembeze baffe bannange mulowooze ku muntu wa wansi mubakolera ebintu ebigenda okubeerawo ebbanga eddene ate okuva bwe batuzuula nti tetutegeera naffe bannange batweyagaliddeko nti bannayuganda tuyagala byabuwemu n'osiŋŋaana vidiyo ng'eriko ebyobuwemu ng'abantu gye balayikinga gye baagala naffe era bannange era n'abakulembeze tubanenyeze bwereere nti naffe tuli basiru ebintu ebitukulaakulanya ebitusobola tetubyagala n'osiŋŋaana omuntu ng'alina ky'ayiyiza we Uganda ekisobola okutuyamba naye ng'abannayuganda bennyini bakijavuna tebakyagala wabula nga baagala kivudde mu Amerika baagala kivudde China naye ekyomunnayuganda kyakoze nga bali mu mujereegerera kati twewagira tetweyagala naffe tulina emitima emibi tetwagala kunoonyereza kufaayo twagala batutegerere butegerezi tetusobola na kunoonyereza. Nze ekindeetesa vidiyo zino njagala nkulaga omuvubuka nti ensi zikola abantu bafa ku bantu baabwe. Njagala otunuulira abantu abali mu bibiriiti bano olabawo omuntu gw'olaba owa degree kale ne bw'aba waali n'olaba yeegulumiza naye ffe n'osiŋŋaana omuntu eyasomako nga yeegulumiza talina wadde lwataano akubye obukalu basiiba ku smartphone nga baseereza naye nga talina idea mu mutwe yavudde mu ssomero tasobola na kuyiiya kamasu ng'asomye zi diploma degrees. Kitegeeza education system yaffe nfu era naffe tuli bafu. Twandibadde tukyusa mu bannayuganda ebitabo bwe babigaanye n'ova mu ssomero n'obaako ekintu ekyenjawulo ky'oyatandikawo nga ggwe n'okozesa ku magezi amazaale ne gojja mu ssomero naye n'osiŋŋaana ng'omuntu yasoma naye ng'anoonya woofiisi. Ani agenda okukozesa bano abalala abataasoma gw'osomye Katonda akuwadde omukisa otuuseeko gy'otuuse naye waliyo abatasomye sirwa kuba tebaagala wabula tebalina busobozi. Oyambye otya community? Oyambye otya abantu b'ovaamu? Bino era mujja biraba abamu muozambo gw'okozeewo ki yes gwe sifuddeeyo ku kiki ondowooleza ne kiki enkoze wabula nze nja kukuleetera nkulage ensi engeri gye kitambuzaamu zitya abantu bizinensi zaazo n'abantu baazo. Abantu beekulaakulanya batya babeerawo batya. Sikulera ngalo bannayuganda twandibasaanye naffe tuzuukuke tukozeseko gundi social media no tugikozese mu kutumbula obulamu bwaffe n'okwegaggawaza dani okuteekako obuseegu.
Nosingana abantu nga okuva ku makya buseegu nga ye anoonya wali buseegu, mukazi mukulu musajja mukulu atuludde naye nga wali obuseegu wanoonya ani yeeyambudde, ne butambula ne batambuza vidiyo yeeyambudde naye nga ebintu ebyamakulu nga bino tebaagala kubimanya nangeri ki kubisoma ne kubiyiga. Bino ebintu biri ku social media, osobola okutwala obudde naawe n'obuyiga. Data ogula wabwerere kulaba buseegu, lwaki togula data okubaako ebintu by'oyiga? Mwokusoma mumanyi mulina kugenda mu ssomero oba mulina kugenda ku university n'osoma, osobola okwosomesa gwe kennyini buli kintu ky'oyagala. Essimu eyo gy'olina bugagga, eyo essimu gy'okutte gy'olaba bugagga, bw'ogikwata n'ogikebera n'onoonya ebintu ebikulaakulanya weebiri. Yiga we balunda enkoko, we balunda embuzi, we balunda buli kimu, manyi engeri ki gye bakolamu ebintu ebyenjawulo, okukolamu sabbuuni, bikuwe idea. Ne bw'oba togenda kukola ebyo wabula ofuna idea esobola okutambuliza obulamu n'okubaako ekintu ky'oyiya mu bulamu. Bannayuganda tuzuukuke, bavubuka temwagala biwuliriza bino, mwagala bya kisiru. Semanya giwadde omuliro gundi awakanyani naye ansa eryemu. Ffenna tulina okukola, tulina okukyusa obulamu, tulina okubeera mu bulamu obweyagaza naye tulina kukikola nga tukola. Tubeere bayiiya, tubeeko ebintu ebyenjawulo bye tuyiya be tutandikawo. Abakulembeze baffe tubasabe ebyo ebigenda okutukulaakulanya n'ebigenda okutuyamba than ebyo ebyekisiru ng'okulya n'okusanyuka. Akuwa omukisa.